tuli abaana 7, maama omu ne dadi omu newankubadde dadi alinayo abaana abalala bwe tutamanyi na muwendo. Mainly ffe maama tuli abaana 7, then mu dadi tusuubiriza nti bali alina abaana nga 12 awo 13, tetumanyi muwendo mutuufu naye nga twayitamu kutulugunyizibwa. Abakulu nabo balina ebyabwe bye baayitamu kuba muzeeyi teyali musajja mwangu kuva dda ng'akyali muvubuka paka waffe kwatuzaalidde era yasigala mukambwe. Naye nze emboozi yange etandikira wano eno 2011 tandikira okulaba muzeeyi ng'alina embeera embi gy'ayisaamu maama. Fadda atandise okutegeerategeeramu awo 2006, 2007 agendako ebweru n'amalayo for 2 years n'akomawo nga yayiga omwenge nga lujjuuju nga yayiga omwenge nesigala nga so kunywa crate ya bbiya n'agimalawo for 1 day. Omuntu ng'oyo mugirako enkofiira. Tuba tutambula akomyewo avudde ebweru ng'anywa omwenge asiiba omubirabo akomawo n'akyankalanya ewaka asanga maama ng'afumbanga emmere agisambanga eyiika kuba olumba mugenda kusibirira buuki n'ebibala. Kirungi waka waaliwo ente nga mugenda kusibirira buuki otemu amata n'essukaali byayabigulanga ate musajja ng'agula ebintu ewaka nga emmere ebeewa ewaka naye ng'alina akasunguyira n'ebintu ebyamwambala engeri gye yakyusawo ng'abakazi ono n'oli naye buli omu ajja n'ebibye. Oli aleese amalogo ge, oli aleese biki, naye ebintu ebimu mbu yabikolanga nga tamanyi. Ebiseera ebimu yatubuuzanga kiki ekyabaddewo, gwe ng'oli bw'oti, gwe ng'amaaso gamyuse, gwe nga wano wazimbye, naye nga ye yakubye ye yakutuusiza kweyo embeera. Ene munenya kitono muzeeyi wange osanga yabeerangako ebyamwambalanga tutamanya ng'okuba ne bw'oba otaddewo olulimi alukubako ne bw'oba otaddeko olubuto nga wakukuba n'olubuto alukubako tomunyumiza. Nze nali natuuka ne mbuuzaku maama wange nti maama naye ono ekitaffe omutuufu, n'alabira ddala engeri gy'atuyisaamu nga tulinga abaana b'oku nsiko. Naye nga emmere twagiriranga ku nsiko nga tugibbayo olw'ekiwaffe maama lw'aba afumbye nga tannadda nejja oluusi nadda nga tetunnalya luba lutalo emmere tugenda kugibbayo bubbi mu kiyoomu tugende tulire mu nnimiro. Embeera gye twabeerangamu 2011 ng'atandika awo 2011 mu makatikati awo maama n'atuuka noba ng'ayise mu bingi ng'alabye bingi nga muzeeyi yamusambako n'avaamu olubuto. Muzeeyi ne bamusibamukko awo for 3 days. Maama oluvannyuma ne yeekuba mu mutima n'agamba amusonyiwe olw'abaana kubanga tewali abaana abasigaddeyo, tewali abasigaddemu okitegeera ng'olwo maama yasiba omutima takyadda waka. Tubeerayo muzeeyi we baamuta, muzeeyi n'abeera bubi nnyo ate n'atutuntuza kuba yalinga oluusi abeera ng'ayombako ne maama. Naye
ebyo byonna byagenda tuukawo n'abakulu abagobye bwe yamusamba nibagala omuprotectinga n'abagoba abakulu ewaka bonna n'abagoba agamba n'abasajja bannange mu nnyumba bakulu baffe n'abagoba abalenzi be baali basinga tuli abaana 7 abalenzi 4 abawala 3 firstborn waffe muwala ne kuddako abalenzi 4 naye bonna yali yabakuba w'ewaka tiyetabeera n'abasajja banne mu nnyumba bonna ne bagenda ne maama ng'amaze omusamba yavaamu olubuto alinga mu myezi 3 ena maama n'ayisibwa nno ddala bubi tubeerayo 2011 naggwako kusoma gw'abadde anoonya ekifo ekirungi ekyokuwummuliramu ng'ate kiyoyoote bulungi ddala tolonzalonza Janko Hillside View Apartments nga zisangibwa Janyi Church ku Entebbe Road. Apartment zaffe ziri fully furnished nga buli kimu okisangamu. Kuno kw'otadde parking ng'ez'obulungi ddala, internet ey'obwereere, CCTV cameras wamu ne security eri 24/7. Gw'ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku namba 0770 718 oba 0704131999 Hillside View Apartments 2011 nabeera nga term 3 holiday ya term 3 nga tugenda mu kibiina ekyokulala then nali mu primary 4 maama n'atukima ne batubbayo bakulu baffe bajja ne batukima nga muze yatutuntuza twamusibya biki nga byagamba kyokka ng'ate byamusibya yali azambye mukazi we n'amugyamu olubuto ate ng'agamba mbu akonfrontinga ffe nti yatefe abamusibya enewulemwa tubeerayo ne batubbayo ne tubeerako ewa maama term 3 nno nga mu ruumu emu nga mwe tugwa nga tuli abaana 7 ng'obune sisitaafu omukulu obufumbo bugaanyi ng'alinawo abaana 2 kuba ye yali alina akayumba ke oluusi gy'asula naye era oluusi naye agyera ewaka n'asulawo naye nga tusula mu ruumu emu nga tulinamu emifaliso 2 baffe batukakisa ne bafuna emirimu ne batandika ne bagenda ne batutenkana ne bakola bonna abasinga ne bafuna emirimu yafuna omulimu ayita banne ne bagenda ne bakola koleranga mu kibuga nga batunda engoye naye lwakyalumu holiday eweddeko maama ng'abibala tebiyita maama n'atuzaayo ewa muzeeyi n'atudda mu buto n'atugamba mwali munzirusi nga mumanyi temudde sajja n'addamu n'atukubanga buto sula wabweru n'ansula nze wabweru nze nga nsula wabweru taamu eyo yonna ya first term ya primary 5 2012 asulanga wabweru naye lwali lumu yalinga atuteresa ssente waka atuteresa ssente tatukuze ffe tumanyi ssente nga kuwa ssente n'ozibala n'omugamba omuwendo gwakuwadde n'onagamba zitereke baalimu oba yateresa kadde kaali kamukubanga azibala nezitereka naye ssente ezo yazisomba mpola mpola ssente ezo nezigwa within 2 days agenda nanywa nagulira abantu n'ebyokozesa ewaka ng'era oluusi kwe tukozesa
sente nezigwawo. Omusajja n'agamba namubbye, nze n'agamba nazibbye sente ze. Ne lubaawo olutalo lwennyininyini, n'ansamba mu lubuto n'engwa mu kasenge akamu, n'enziira n'embeera nga sissa nga zifulumya mukka. N'asitula n'ateeka ku buliri bwe n'ambika n'agenda ewa mukyala we. By then yali tannaleeta mukyala waka, nga tubeerawo ffekka naye n'omwana wa step mother nange ne last born waffe. N'agenda yakomawo nkeera wabula singa nali wakufa kwolwo nandifudde, kubanga namalako ebbanga nga nfuka omusaayi mu lubuto. Yansamba nnyo era ekyenda kyesiramukko, naye Mukama yazza bibye. Ate ebyo biyitawo tukaleeta maama omuto stepmother waffe, amuleeta atandikanga kubeera nga amuleeta mu bubba, amuyisa manju, ffenna abeera nga atusuza mu nnyumba eyali eddaka. Yaliwo kwaliko ka boys quarters ku nnyumba zaffe, nga kuliko boys quarters, mulyango boys quarters, omulyango gw'ekiyongu ne store. Kati nga ffe tusula ku mulyango ogumu kw'ennyumba eri eyokubiri, naye nga tusulamu n'omusajja. Nze yali musajja mubi nnyo, nga tusulamu n'omupakasi mu nnyumba. Tuli abaana basatu, nze yaliko omukulikuli mu myaka 12, wabula sinjukira emyaka. By then nalina emyaka 13, nga omwana wa stepmother ye yalina 14, nga ka last born kalinga mu myaka 7, ako kali mpyawanyi myaka 6. Ekyo kye kalina, nga ngezaako okukuuma omusajja aleme kutukwata. Nebanga omusajja talina kye yatukola. Nakati omusajja oyo kyali mukwano gwaffe, kyali mukwano nnyo gwa maama, era ajja n'atulabakokko. Ajja n'atulabakokko n'addayo ewuwe. Talina mwana, talina na mukyala, alabika alina obuzibu oyo omusajja. Naye nagezangako okukuuma baganda bange omusajja aleme kutukwata, naye otulo tetumanya alirira nnyina. Twazibanga nga weebaka n'ozuuka eyo mu ttumbi n'otuula okuuma mboolo, okuuma omusajja aleme kubakwata. N'azuukuka nga nanneekanga nagamba, gwe lwaki otudde, enkya mulina okusoma, twebake. Naye ye teyamanyanga birowoozo byange, nali manya ajja kutukwata, ajja tukozesa. Mukama yazza bibye. Nambe omusajja oyo nga kumakya atutwala ku ssomero, waayita mmeka, nze natongoza omukyala tubeera nga tumanyi nti abeerawo, tuddamu ne tusula mu nnyumba. Era tewaayita bbanga ddene n'aleeta n'omukyala omulala. Ennyumba yali ya lunyiriri 7 n'eddiiro, amadiiro 2, lunyiriri zaali 4, lunyiriri zaali 4 ez'okusulamu, then amadiiro 2, then ne store yali lunyiriri 7.
Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'omumafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa Girls oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 61 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 61 94 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. nga Sseggwazigabana ng'omukyala asula eri omu eyasooka ng'omulala asula eri. Jjukira abaana balenzi bonna baali babagoba gye baali basula ng'omulala eri gy'asula. Nga tulaba ennaku nga bwe muva ku ssomero mulina okusooka okima amazzi okulya akamere kyokka. Twali tetukima mazzi, mama yabeererangawo ewaka, waabeerangawo endogoyi n'abakozi abaakimanga amazzi. Oluusi nga bagakimira ku ppiki, oluusi endogoyi nga ffe tetwetikkangako ku kidomola. Maama nnyabo omukyala kasita baamutongoza tamukusitula ebidomola. Oyo lasiboni nga amukwasa lita 5 nga ffe ababiri batukwasa ekidomola. Awo tetenkanya oluusi n'ositula buli lita 10 naye nga ayagala kidomola nga kigamba nti oleeteka lita 10 kamu ayagala kidomola nga akozesa amazzi. Jjukira yanyata omwana omuwere nga lunaku ayoza ng'amazzi tegaggwa buli kaseera. Ate waliwo n'ebisolo ewaka, embuzi, embizzi, wabeerawo ebisolo ewaka nga nabyo bibeera amazzi bitanywa. Kugamba ne tusooka ne tulaba ennaku. Ntera kwetika ekidomola ku myaka 13 netandika nga okukolola omusaayi mu kifuba, okukolola omusaayi. Era nakati bwe mbaako ekintu kyensitula oba bye neetikka oba ki nga bizitowa, nva omusaayi mu nnyindo, nkolola omusaayi then ne mu nnyindo mubeeramuko otusaayisaayi. Sigamba nti kwerumika wabula peyini eva eri munda kirabika edduka. Ng'oluusi omukyala oyo luutu ye bw'ebanga yakufumba nga mu mmere mubeeramu kaamulali kabawa emmere leeti mulyako kati emmere ng'ejjudde kaamulali. Muzeeyi ye terabimanyanga. Jjukira ye yalinga alya kaamulali naye tabimanyanga, ayongeramu bwongezi n'alya amulyako kati mwebalemu. Naye ebyo byonna netuguma naye ekyasinganga okututukyaringa muzeeyi bwe yayogeranga ne maama amubuuza kimu okomawo ddi. Maama amugamba ngenda kukomawo nga waatadde agenda kudda ku ffe naddala nze kube akutulugunya okugamba genda ewa nnyoko. Yankwatanga n'antuga ng'ambuuza lwaki sifa. Nze nali manyi sigenda nakula era neebaza Mukama kutuuka wano wendi essaawa eno ndi myaka 24. Mukama akuumye. Mukama yekka gwe neebaza, teri muntu mulala wabulamu bwange n'obw'abaganda bange. Akutuga nakuba wenna olwatamidde alina ebintu bimusumbuwa bimwambadde osula wabweru nabirabanga ebyo ng'akutugira mu kasonda waati ng'agamba kimu lwaki tofa.
lwaki tofa genda ewa nnyoko lwaki nnyammwe tabatwala ng'ebika byabeera ayogera naye waayita ebbanga nsula wabeeru nga nategeka akabulangiti akakutiya n'ejaketi buno obujaketi bw'abaana nga nabitegeka mu kiyumba ky'embizzi nga webitabuka olwomanya nti yakunywedde nabeera ng'ayitaayita erinnya lyange nga manya kolwo sigenda kusulamu manya ngenda kukola okusula mu kiyumba kya mbizzi naye era before nga amagezi tegannajja ntandikenga kusula mu kiyumba ky'embizzi muyankubako okwongera mbuuza ssente nangamba kimu ngenda kukutta ggwe bye ssente zikyokka nga ssente ezo ye yazisomba n'amala najja n'akima ne wallet bazitwala ne bazinywa n'agulira abantu omwenge yazigwawo yadda kimu nga ngamba nti bye ssente zikyokka oyo stepmam yali yamulabye ng'ajja n'akima gundi n'akima wallet n'aginzija katera yalabanga n'abantu ng'abatumye bannoneko ssente olwo yazinona nebisugwawo ne wallet n'agitwala ye kennyini nakoma nga tamidde nambuuza ssente zewe ziri wano mugamba simanyi ssente wazitutte ssente zikyaka wazimaze ngaye tabewulira mukazi n'amugamba omwana wallet yagikuwadde ssente zonna wazitutte jjukira kati omukazi yalinga taagala kukyaka kuyingirira nnyo byaffe Zaina nga mpeera kimu kunzitako olwo nasula wabweru nagira nenziruka emisinde sisita yalinga abeerako kwaka akaalo nga tannavaawo alina we yali yapangisakoko nga tannavaawo maama akyaliwo kati nga mmanyiwo ate era tewaali walakoko kati waliwo akasozi mutukkirirayo nga tumanyi wasula genda kuolwa ekiro ekyo nga simanyi nti sisita yavaawo yasenguka nkonkona sisita nzigulira ddadyangu biki dadyagala kunzita sisita nga tagula nga simanyi nti yavaawo yasenguka dda baneiba baalimu nga bawulira nabo nenyina nenkonkona nembagamba kimunyambe mumutaase dadyangobye katala kali akakamba neiba ne bakazikiza nengamba nolubazi kwolwo nebakakaawo mu muti gw'omufene mirandirawo ettaka lyali lyesimaasimawo eriti nesooka nebakakaawo ng'embwa zonna zamperekedde awaka twali tulinawo ng'embwa ezibaliirwa mu 20 zaali zamperekedde ezisinga. Abalungi abamasaka road tuli buddo ploti zaffe ennaku zino era muziraba zitandika na kkubo lya kyalo tulinawo plots zosobola okugamba nze njagala natandika na kkubo lya kyalo njagala nteekewo amaduuka estate mugiraba twasaze ne tumala no demarcatinga obuyinja mwebuli neera nga wembagamba oli wadde mbogama njagala 5 ku 10 meka 2 3 n'okweyongerayo viyo mugiraba balengeze olekubo muliraba amasanze weegali amazzi weegali national water si byatere olina ogenda ku luzzi buddo tuli buddo kisozi nzize olunaku lwaliro banjulira estate empya ey'ebuddo ku Masaka road wamu n'okuddamu ebibuuzo byammwe mwebuuza bwemba njagala kukolera ku ttaka nga njagala kuzimba ssomero njagala kusulamu ddala nteekeddwa kugulawa ekintu ekyo nakibanyonnyola nti buli ttaka liba ddungi naye kisinziira kyoyagala okukola omuntu ayagala okulima I wouldn't advise you okugenda ogule plot ya 5 ku 10 eye miliyoni 10 miliyoni 5 ezo plot tuzitera nnyo okwagala omuntu n'ozigula ng'ogenda kuteekawo nnyumba ye ey'olubeerera w'ogenda osula buli muntu yandiyagadde oteeka ssente
ewantu wagenda okuwangalira. Osobola okugamba ngenda teekawo apartment, njagala kuteekawo bizinensi yange oba ddwaliro oba ki. Awo wonna tukinulira nti tewateeka buteesi ssente mutaka nti wazisuula. Abamu basobola okugamba ezo zonna ssente oba tosuula ssente okusinziira obulungi bw'ettaka ky'ogenda okukolerawo. Naddala nga ffe ploti zaffe ze tutunda, tetutunda ploti ziri mu kisenyi, teziriiko mazzi, era nga mulabe eno eri ku lusozi waggulu. So si kusuubira nti ogenda kujja osuule wano ssente, tekisoboka, togenda kusuula wano ssente. Jangu ogule ploti ya 5 ku 10, Buddo Kisozi, Kyapa mu ngalo. Tulina ploti okutandikira ddala ku miliyoni 10 ez'ebyapa, naye si wano. Wano tutandikira ku miliyoni 5, 5 n'okwambuka n'enkaaga. So mutunoonyeeko, tubeerawo ku ofiisi zaffe Emmengo Katale oba Emmengo ku Shell, tuli opposite Sir Apple. Tubeerawo okuva Monday paka Friday. Munnange neewunzika mukaawe simanyi ssaawa mmeka ze neebakawo nenzuukuka omulundi gumu kyekyanzuukusa simanyi nengamba kanzireyo ewaka nsule ewaka neme kusula eno wala nzookuka tandika okulinnya akasozi n'embwa twambuka enviiri kwekunva ku mutwe wecwa embwa zisinga ne ziddayo nga zibogola wansi waliyo amalaalo nga kigambe waliyo n'abasazi. Ndowooza ekyanzuukusa kyonna kyali kintaasa musazi owange teŋŋambe ntya. Embwa ne ziddayo zisimu ne zisigala nange neziruka emisinde entuzaayo ewaka kolwo nasula mu kiyungu kwolwo nasula mu kiyungu nzuuka ku makya nga tulina okugenda ku ssomero nenkola emirimu tukole nembazuukusa nenfuna akati akawanvu nembakonako okuyita mu dinisa nembazuukusa nebakulawo netugenda ku ssomero naye nga takubuuzaako nawe gye wasuze tewaayita bbanga ddene like abantu ne babeera nga batandise okumanya nga bawulira oluusi nga tukaaba nga tutuntuza nga tutuma ekiro ku maduuka ye ne balemerera okuggulira kutumya omwenge ne balemerera okuggulira ogenda kuddayo kakubyekubye haki tebakuggulira kiro ssaawa 8 kiro ssaawa 9 ng'ozuuka ewaka mu muliro mwabeerangamu essaawa ennene ozuuka n'olaba ku ssaawa n'ogamba naye mazima ddala muzeeyi antuma zino essaawa kiki ku kyalo kyokka kwaliko abasazi ng'otambula osumagidde otambula ozibiridde oluusi n'otuuka ng'omwenge ekikalu okyerabidde kyeyakutumye n'otwalayo ekika ekirala n'akuba serubwanyammwe naye bannaye abasajja awoza kimubuzibu bwanyammwe n'oddayo akukyusize ssaawa 9:67 okonkona abantu abeebasedda teku kitaawe ayagala omwenge naye nga batumanyiira ng'era okonkona oluusi ku 2 nga bagulawo kubanga twabanyumizanga naye bamutagulangawo tuddayo ku miggo muzeeyi atukuba mutugulirenga mutuyambe mutusaasire bambi ng'abantu bagulangawo baba bamanyanga nti fe ababeera kukimu omwenge naye sisita muntegedde sisita takyabeerayo ebbanga netandika ng'osula mu kiyumba ky'embizzi baneiba abasinga ng'era bakitegeddeko ng'era mama bamugamba jangu ono n'abaana bajja omusajja ajja kubatta musajja ajja kuttira abaana oba abaana bajja kubula nze nali mmanyi namba ya maama wange mu mutwe ng'oluusi abantu benjogera nabo oluusi ngambawo enamba ya maama ne boogera naye oluusi nange nenjogera naye ne mugamba maama tukime nze yajja agenda kunzita nga kimu kya buli wenjogera ekyo kyemba kamugamba nze yagenda kunzita dadi ayagala kunzita
yankwatanga n'atuka nebinkanyuka amaaso ne gankanyukanga. Biki ebyamulinnyanga nange simanyi. Maama ng'olusunsula baneiba twalinako okumaama ku kyalo, maama omuto naye n'akimanyaako n'abeera nga nsuuza naddala nze nasulanga wabweru. Muzeeyi buli bwe yanywanga nasula wa maama omuto wayitawo ebbanga ttono naye nga almost era ttaamu eweddeko, first term namuhulira awo nga tetunafuna na ripooti. Maama najja n'abeera waayo maama omuto n'atukima bakulu baffe ne batubbayo n'eri ewaka. Netutambulako n'obugoye bwaffe 2-3 nze ne kasisita kange tugenda maama gye yalinga abeera. Tetwaddayo wa muzeeyi. Maama ne tubimugamba byonna n'atugamba baana bange nalinga mbalowoozaako naye nga sinafuna busobozi bubakima nga mweraliikirira ebyokusoma byammwe. Naye yali atufunidde olwo essomero erya gavumenti tetwamulira P7 zaffe ababiri. Then mukulu wange gwenzirako omulenzi ye yafuna omuzira 9 n'amusomesa kuva senior 1 paka senior 4. Nze nange P7 nagimalira ku government school nenfuna omukisa nenfuna basponsa ku ssomero erimu ne bansponsoringa mpaka senior 4. Naye nga nkubiriza abawala bonna oba abakyala abagenda mu bufumbo babeeko akasente ke beeterekera babeere nga babeera bakulawo accounts nga yakyama oba obeera ng'olinayo akapolitiko nga kakyama omusajja nga tumugamba biki by'olina awo budde bonna abasajja beefuula oleme kutuuka ku kyetwatuukako, abaana bo baleme kutuuka ku mbeera gye nayitamu kubanga byambonyaabonya, byantulugunya, byankuza nga nkyali muto. Sinali sigenda nakula. Omuntu yalinga asula mu kiyumba ky'embizzi, olususula wabweru, kyalo kuliko abasazi. Olina okwetegeka era nawuliriza nnyo ebigambo bya maama nga ngamba tugenda mu bufumbo nga tebweteeseteese era essaawa eno ndi mu kweteekateeka kristi nina kyendabawo ndi ku kyeyo nina kyendabawo nina byentaddewo ebirinyamba mu maaso. Maama wange musanyufu ne baganda bange ngezezaako okubasika. Now I'm ready. I think I'm ready for marriage, but still basajja nkyabatya kyalimu ekikangabwa ky'abazadde bange nedda muzeeyi omusajja nkyalina ekikangabwa n'ebintu ebirala ebintuuseeko mu myaka 2-3 okutuuka wano wendi. Nandyagadde kubeerako mu relationship kubanga past relationships zange zibadde 2 but I was broken. I have a broken heart right away from my father. He started that journey like people living out of my life. When I start experiencing that love, he started right away from my father. Nali ntandika okumanya mukwano gwe kubanga nze yali omuwala addako ku abalenzi 4, so mba ntegeera mutakumanya love ye. N'abuuka n'agenda ebweru South Africa n'abeerayo emyaka 2 n'akomawo ng'ataakyuse, so netugumira awo. Abantu abasinga
mikwano gyange omanya nti atansogera mukwano gwange ng'awuka ng'agenda ebweru sibawala sibalenzi. Had like around 6 people I remember, but whenever I feel like I've started experiencing the love, when I've opened up, most people tend to go, they used to go abroad. Ate abamu abaddanga baakomangawo ng'emitima gyakyuka. Mwe muli n'abaagalwa nga 2 basatu abaali baagenda ne baddanga, 2 ne baddanga baakyuka emitima ate balabanga, when people travel balaba bannaabwe nga be baaleka nga tebakyali class zaabwe. Omulala gwe nali nsigaza teyali musanyufu nga nkutte ekkubo nzize ku kyeyo. Yalowooza abasajja be bantaddemu ssente naye nga nange kyalinga kinuma ne ngamba lwaki nze bantu bandekawo, nze ani atasobola linnya nnyonyi. Ne nkikola oluvannyuma lw'okubeera nga maama yatubuulirira nti togenda mu kifumbo nga tolinawo kowekoleddeko ng'omukazi. Ate n'ekirala nalinamu obusungu obw'abantu okundekangawo ne bamenya emitima. Mikwano gyange ekisinga nga baddanga baakyuka, nange ne ntambula, nange ne nzija ntandika okukola. Bagamba maybe balidda oba abange balidda. I'm single right now. Musajja yanneefuulira kasita nalinnya nnyonyi already yali UAE. Nannekyangirako Mukama bw'oba abasajja be bantaddemu ssente naye nga nze yeetekamu ssente. Input yenna nze yamweteekamu nasasulanga ntuusemu enensi ntandise okukola. Yalowooza mu birala naye nga nali mmaze naye ebbanga lya myaka 5 nga bwe yafuna n'agenda ebweru. Bwe yagenda ebweru nga tayogera kubanga kiri agenda kubeerayo. Tubeerawo mu long distance relationship, n'ateekamu n'ekirowoozo ky'okutambula. Since then bw'owulidde story eno simanyi oba kyengenda okwogera kikulosinzeeko mind yo. Bw'onooba ng'okirowoozezzaako then ojja mmanya nti twalowoozeza mu ngeri y'emu. Naye njagala otegeere kino. 1. Ebikolwa bya taata eby'okutulugunya, eby'okubonyaabonya abaana mbivumira ne sikuvumirira yenna. Naye njagala kubategeeza ebigambo bino. Wano we wamu oba kino kye kimu lwaki mpunzika njagala nnyo enkola ezimu ez'ensi ezikuze. Enkola zino jazisanga mu Europe, jazisanga mu America. Enkola zino kakati omuntu ng'ono omutendera guno gw'abaaliko si ye muntu gw'oba oyinza okukkiriza abeere n'abaana. Kakati gavumenti ezina systems ennungi, omuntu ng'ono abaggyibwako abaana. Poliisi nejja n'emukwata. Kakati tesula gamba kereziya, tesula gamba nti ekisomesa gyegindi masgidi yegundi ejje kwata omusajja ono emutwale mu budde. Nedda. Omuntu ngono olw'okuba ebikolwa bye birimu ate obumanyi bw'amateeka obuyinza okuleetera n'omuntu okuttibwa oba omuntu okufa. Kati omuntu ono poliisi yejja n'emukaba. Bw'emala okumukwata manyi nti ebbanga lyemala naye ezuula 1 nti omuntu ono ayinza okuba nga alina mental issues. Ne bamanya nti waliwo abantu nga bagwana okusooka bavubibwa okuva mu society. Newankubadde tulina ekifaananyi ekibi ekya poliisi z'Abafirika oba poliisi z'abaddugavu, enkwata embi ey'abantu, omuntu akwatiddwa ku musango ogutali gwa butemu, kugamba emisango njogera kati va ku kiri kyentera okwogera nti ebibi byonna bye bimu. Naye njagala kwogera ku misango egimanyiddwa mu mateeka aga gavumenti. Wabawo emisango eminenenene emitono n'emitono ddala. Naye wano mu Africa wosanga poliisi ng'ekutta omuntu avunaanibwa omusango ogw'okubba enkoko. Ne bamukwata ne bamuyingiza kabangali ne batamuteeka wano ku ntebe ne bamuteeka wansi eri. Naye ng'atuddeyo n'omutujju.
yaba atuddeyo yebaseeyo kubanga babatwala abamu babayingizayo buyingiza nimala nekwata mu nabyabufuzi abadde ku TV abadde ku radio boli awo alina byayogedde oba oli alina byatadde ku social media ku platforms ze ne bajja ne bamukaba ng'engeri gye bamukwatamu ekyo kyenjogedde osinga bisanga nnyo mu Africa. Kakati ekyo kiretedde abantu okubeera n'endowooza nti kugamba poliisi terina mukwano terina buyambi bwonna bweyinza kugaba olw'ekifaananyi yo kyennyini poliisi ya Africa kyeba yeesiizeeko. But I want to tell you nti poliisi z'ensi endala kati omuntu ng'ono bw'aggyibwa mu baana abaana bano ne bakwasibwa abantu oboolyawo be bayinza obbeesigisa nabo omuntu ono najja poliisi bwe mukwata neezuula nti alina mental issues. Naye wano mu Africa wojja okusanga omukazi ng'ayisa bubi bbaawe ayisa bubi abaana nga yafuna obuzibu bwa ku bwongo yali stress pressure yamusukkako y'ebintu eby'enjawulo n'atandika okuyisa obubi abantu be Katonda n'ayambira mu mbeera eyo baatulugunyizza baayisizza obubi ne batafa ate naye n'awona kati obulamu ne busigala nga butambula. Kyentegeeza mu Africa gy'osanga omuntu ng'omusujja gumukutte ne guwona nga tamize eddagala. Kyenjogerako olowooza gyekiri oba tekiriyo? Enjawulo nti oyinza oba nga tokisinkanangako waliwo byenjogera nga abantu bakimanyi bulungi nti ye kyali kimubaddeko ng'alina obubonero bwonna obw'omusujja n'atagenda mu ddwaliro n'awona. Naye ekyo kyamutawaana. Kati kyenvudde ngamba nti omusajja ng'ono bw'amala okuggibwawo abaana ne bayambibwa olumu n'omusajja yennyini aba agwana okuyambibwa. Omutawaana omulala oguliwo mu Africa nabagambye nti abazungu tulina ebintu bingi bye tubasinza balina ebintu bingi bye batusinza singa tukoppa ne tukoppa ebirungi ebibi ne tubibalekako. Kakati omuliraano gw'abazungu tegulina nnyo nkolagana tewali nnyo mukwano nti ono agenze ajje wali ekibiriti byenjogerako bimanyi kubanga muwangaalira nti ojja kubeera awo neighbor ng'omulaba hai ne wayita emyaka olina kugamba nti nze mbadde wano emyaka 10 oyo omukyala simumanyi linnya naye era nkubuulire newankubadde baba tebanyumya omuntu oli bw'akyaza omuntu omulala onaamanya. Era singa wabaawo obuzibu poliisi ne bwebeze egamba nti ebbanga lyendabye omuntu ono abeera yekka omuntu ono abeera nakabwa omuntu ono talya waka baba babiraba. Era bwabeerawo ekyo nakyo nekireetera okwekengera. Golooza mu bazungu kyangu okusanga nga oli awulira neighbor we ng'akuba omukazi anzaba nga tamukubye ne waliwo n'okukuba okuliva okw'ebigambo ng'owulira buli kaseera babeera mu kuyomba myaka banga kiri omuntu lyasobola okubeerawo embeera eyo n'asigala ng'agiresenga bweri. Era ojja kusanga nga bano be bakubira poliisi ekintu ekyo kirimu ebirungi bingi. Ngambye nti ekyokuba n'omuliraano awo nga temwogera temutino tewali bwa sseruganda temuwuliziganya temuyambagana si kyekirungi. Naye ne nkugamba nti naye oli gw'olaba ng'alinga atamanyi bigenda mu maaso w'oli aba abimanyi. Kati bodde e Uganda obeera n'abantu ku muzigo mu mizigo mu kikomera oli n'awulira neighbor ng'akuba mukazi we ne bongera kwebikka. Olumu oyinza okuba nga togenda kwetaaga kujja kusamba luggi. Take time neighbor enkeera munoonyeeko mwogere. It is very possible nti ne gw'obadde olowooza nti yakuba nga si yabadde akuba mukimanyi nti abakazi bakuba abasajja. Omukazi asobola okukuba ate nga yawoggana wono nga bwange na bad pass n'akuyira amazzi. Naye kuba musajja wattu omanyi nti abakazi baba favored mu mirundi egisinga eriyo abasajja bangi abakazi babakuba n'asirika ate n'amaana n'afuluma nga omukazi yakaaba n'agenda n'aloopa. Omukazi asobola okweyagula ye kennyini neyeeyagula n'agenda ng'agamba nti omusajja. Kakati
mukugerezeganya ng'obadde neighbor ddala ng'oli neighbor wa buvunaanyizibwa. Oyinza okuteeka olukongolo ku mukazi ng'omusajja, oyinza okuteeka olukongolo ku musajja nga mukazi. Ekyo kituukikako kitya ng'otutta omutawaana oba oliawo okwogerako na bano? Oba okitegeera n'obawuliza bannange, n'oyogerako n'omukyala n'owulira version ye alina obigattagatta n'omanya ayinza oba nga ataddemu sudi n'ofuna ekifaananyi, kiyinza oba nga kyetaagisa okwogerako n'omwami we. Omukyala ono n'okola follow up nti njagala okulaba wano ng'oleeseeyokko omuntu wo. Nze omuntu wo bw'anajja then nja kufuna amaanyi, oba bw'oba osobola yita omuntu nga wa luganda lwa musajjawo, oyita omuntu nga wa luganda lwo. Nze bwe munajja mpita, nja kubeerawo ng'omujulirwa ku bintu byenzize ndaba. Ojja kufiira mu nnyumba muno, bajja kukuttira muno, oba ojja kutta omusajja, ojja kutta omukazi. Lwaki bino byonna mbyogeddemu ng'olinga asigale yeebuuza nti naye what is the relevance? You're trying to connect byenjogera obiconnecting ne story eno gye tuvuddeko ng'olabanga ebitagatta. Njagala kutegeeza mukwano gwange omwagalwa nti bigatta ate nnyo. Lwaki bigatta? Kati omusajja ono ngambye okuyita mu bintu ebiti, mukimanyi nti omuntu ono ayinza oba nga lyayisa mukazi we bubi. Naye ng'omukazi okuva lwe yagenda, omusajja ono yafuna eddibu, yafuna obuvune obuyinza okuba nga tebuli physical, nga buli mental, buli emotional, buli psychological. Bw'obigattagatta nagambye nti bw'oba nga okirowoozezaako, njagala okkirize nti tulowoozeza kyekimu. Bw'oba tokirowoozezaako, then I am putting it to your attention. Omusajja ono yaliko South Africa myaka nga 2 ne bigenda bubi. Kakati okimanyi nti ekyo kyokka omusajja ono ababa bamuli okumpi, ababa babitegeera, bwe tubeera ne system ennungi, bwe tubeera n'enkolagano oba oliawo, omusajja ono yali yeetaaga okubudaabuda. Eriyo abantu bangi nabagamba nti wana ababaddeko mu bulamu bw'abasingo mother, naddala ng'omusajja teyafa bufi, kubanga muve ku bya Naalongo, nze bye nabeera ne Naalongo nga taata yafa. Kakati talina nnyo ngeri gye yayinza kushifutinga busungu, kubanga n'obusungu bwali badde bulumi ng'alowooza ku musajja we yamulekawo ng'ate yali yamumanyiza obulamu obulungi. Kakati amulekedde abaana ate n'amulekera n'essozi eyali mu lubuto. Oleete bali basingo mother ng'omusajja gyali ayinaayina, yamulabye ku TV ng'awasizza embaga yonna babloga buli omu agyogerako ebifaananyi biyitingana, naye nga bano be yamuzaalamu 5 bali awo beeyawuza beeryankuta. Ne mbagamba nti abakyala abo baba n'obusungu bwe bashifutinga okuva ku baami ne babuteeka ku baana. Katonda bw'abanga tasaasidde omuntu ono okwetegeera nti tali fayini. Abantu baluuzinga emirimu nga beetaaga okubudaabudibwa. Abantu bangi bakola ebintu ebyo nga babikola naye nga babikola out of their senses, nga omuntu ategeera, omuntu ali nomo tasobola kukola bintu ebyo. Naye ebyo community oba society mwe tuwangalira ku lukalu lw'omuddugavu bino tetubitegeera, tetubiraba. Kati omusajja ng'ono eyengeri gye yawasaawasanga teyali fayini. Naye omutawaana omukulu oguliwo nti n'ataali fayini yali takimanye nti tali fayini. Omuntu ategeera tosobola kukwata mwana n'omukuba n'omutuga n'omusamba olubuto n'osamba mukazi w'olubuto ne luvaamu. Tosobola kikola ng'otegeera. Abantu abamu balina stress ey'emirimu. People lose jobs ne balemu okwefuga, ne balemu okukitegeera, n'alemu okukikkiriza. Kati mulaba bano abantu be bajje ku makubo. Simanyi lwaki mpuliranga ekintu kino ndabika oba nze asenzo kyesibako oba abala tebakiraba nnyo, oba nze ntijjisa nti nkani waliwo ebintu bingi eby'amaanyi e Uganda nze bisoogerako. Nembireka ne biyitanga kunze nina ensonga endala zendaba enzito okusinga ebyo ne mbasabira busabizi Mukama abibayiseemu nti nsambya Mukama abikuyiseemu. Neno otunulira ensonga z'abantu abajjiddwa ku makubo. Abantu abajjiddwa ku makubo mwe temumanyi tolaba nti byali financial, kati balina relationship issues, balina spiritual issues, balina mental issues. Abo bemulaba balina obufumbo kati relationship zaabwe nga zigalangatana. Ne wallahi ng'okugalangatana relationship is not necessarily the problem. What is the problem? The problem
is losing the kadaala kakiyosike bakeba akatutte waliwo benasanga nga baleese emmotoka ate nga bali mu kutikka bintu by'abandi. Kakati ebintu ng'ebyo omuntu agenda tewali ogenda okulaba nga singa baddewo system ennungi abantu bano baba beetaaga okubudaabudibwa mu bitundu eno. Chairman n'abaana abantu be n'abamanya nti abantu bange bano be baakoseddwa emirimu gyabwe gyaweddewo. Abamu be baasenda ezo tezaali bizinesi zokka, ezimu gaali n'amaka nga mwe basula mu bukiyosiki mu bukonteyina omwo. Byenjogerako mbirabyeko mbikutteko. Kakati abo Katonda bw'aba tasaasidde musajja kwetegeera mukazi kwetegeera, tsunami oyo aba abakubye. Mutandika kulaba musajja ali violent, mukazi ali violent eri omusajja, bali violent eri abaana baabwe, omusajja alina obusungu. Bino tebitunuulirwa. N'olwekyo mwanyinaze bino biwayitamu. I am so sorry about this bad experience, but I want to tell you nti singa kyali kisoboka nga omukisa gwali weeguli, ono taata ali yeetaaga kuyambibwa, teyali okke. Siri mu kujustifying nsobi ze, not at all. Kyola nagambye nti mu nsi ezikuze police will come in basooke bayamba abaana, then bazuula nti omusajja yeetaaga kuyambibwa mu ngeri yonna abe nga ayambibwa. Njagala kwebaza Katonda kubanga byonna ebyo zo biyitamu n'obonaabona n'otulugunyizibwa, naye olwaleero wooli nga bw'oli omuwala omulungi ng'owulira nti oyaayaana okufuna amaka. Nsaba Mukama akuwa ekisa. Yes, bino ebira byosinkanye how you lose your friends because of relocating. Ebyo byininomu ne tobi customizing nnyo, tobi personalizing nnyo. Oyinza okugatta problems eziringa ezeefaanana nga ziri 5 ezo tezikonfaminga okuba nti oli wa kisiraani. Abantu basobola okufuna ebizibu ebiringa ebyefaananyiza ebiwera 10. Ng'omuntu yali atestinga balubu bwe yamutawaanya emirundi 999, omulundi gw'olukumi balubu n'eyaka. Leka kulowooza nti kisiraani, nti mikwano gyonna gikugendako mu ngeri bwetyo bwemu. No. Ekyokuyiga kye wayigamu ekyamaama okugamba nti mukwano baako n'akasenteko kirungi, naye tokisussa nnyo. Tokisussa nnyo kubanga ate okukukuta okwo kuyinza okuleeta omusajja obutakwesiga ate ng'obadde osanze omusajja omulungi. Naye nze kyesiwagira ye mukazi okubeera mu maka nga tokola. N'obeera bubeezi ng'otudde awo. Bw'oba otudde nga bya kiseera nga mwabikkanyaako n'omwami wo nga waliwo enteekateeka ekwatikako ddala gy'osobola okukkiriza, that is very okay. Naye okwetuulako omusajja akeera enkya n'afa, era wano wensinziira ne ŋŋamba nti basajja mmwe abeesiruwaza ku mulembe guno mwaka 2026 n'okudda mu maaso nga weewussa ogamba nti mukazi we alina kubeera waka, musajja gwe bujja kukeera enkyolemale. God forbid, sikikwagaliza. Naye ebintu bikyuse. See how people have lost their businesses ku makubo nga baziggyeko. They didn't see it coming. Bayinza lwanga bakiraba naye nga bakinyooma nga bagamba ebyo bibaddewo, baabyogera tebalina kye bakoze, finally ne bakikola. Kakati bw'abanga omukazi we yali atunuulidde oyo yekka, waliwo abasinkanye ku mikisa egyo noga wait, nga kinyambye nnyo nti ne mukazi wange aleeta yeetaano, nga kiyambyeko nti butuzimba mukazi wange asobodde okwafoodinga kilo 5 ze twali twetaaga emisumaali. It counts. Nsekerera nyooma omusajja ku mulembe guno agamba nti mukazi we alina kutuula waka, akusaba akatungulu, akusaba ennyaanya, amasannyalaze gaggweko, musajja gwe era omukazi akulinda okuteekako yaka. Musajja gwe oli bubi ne tokimanyi nti oli bubi. Obwo buleera, butasoma, butamanya, malala, bukopi, mpisa mbi, mutima mubi, fuga bbi, bujozi, kiki. It is very, very wrong. Njagala kukakasa, saagala kikuyitira bukeera enkya ng'otudde awo ng'olinga omulema. So ng'ate n'abalema bangi tubalabyeko bakkiriza obulema bwabwe ne basobola okubaako kye beekolera, naye ng'oli awo atasobola kweyamba. Mukazi we yali badde akukwasizaako nga wamutuulako butuuzi abeere waka nga takola. Bannyinaze, njagala okusinziira wano, nze naguma abasajja kabankyawe mulijja ne munziika nga bampisizzaamu eggaali olunaku lumu, naye nzikiriza nti Katonda ow'eggulu akyankuuma. Bannyinaze, byonna bikole wansi w'enjuba, tosiruwalanga kukkiriza kufeebezebwa n'otuula butuuzi
omusajja abeere nga gw'osaba ez'enviiri, gw'osaba paadi, gw'osaba empale neekukutukako enviiri, n'obeera n'enviiri ku mutwe, ng'olina emikono, olina amagulu, oyogera. Mukazi gwe famire yo yakuzaala ng'olina amagezi, otegera bulungi, oli mukazi mulungi, oli muwala bulungi, naye omusajja akuleetedde okusirwala okubeera awo oyanjalenga engalo zo buli olukya, ng'olinga obunyonyi buno bwe bazadde obuto ne babuleka mu kisu. Kakati ebinyonyi bitaata bimaama bwe bijja kino kibalese muno ne kyasabya ki ne bakiteekamu ebyokulya. Mukazi gwe toli kinyonyi. Tuula n'omusajja si mu kwekandaga naye mu kuyimirirawo ng'osimba ensonga nti mwami mu kukwagala, mu kukulumirirwa, mu kwagala, mu kuwa ekitiibwa. Njagala nkuwa ekitiibwa nga nange mbaako kyendeeta mu maka muno. Njagala nkwagala ennyo musajja gwe nga nange nsobola okubaako kyengula. Ate Mukama bw'akuwa ekisa ne mukkaanya mu ngeri yonna, olumu kiyinza n'okuba ekibuli n'eba ngeri yakutwala kiro omusiima bukedde. Nakyo kisoboka. Omusajja afa, ebintu bye teyabirambika bulungi, famire nejja neekusindiikiriza, temuli bagatte bampeta nti onoobeera protected by mateeka nga nnamwandu. Mubimanyi amateeka nago gali awo teganabeera nnyo kiriya, biri awo biri ng'ebiyambayambako, tebitegerekeka nga bwe twandyagadde bitegerekeke. Nga tebinnaba kutegerekeka oba oli awo biritegerekeka. Protect your gains. Which gains? Si ze NRM, nedda. Your gains kwe kuba nti oli mukazi, olina obwongo, oli muntu asobola okukola, oli muntu asobola okumanya nti omuntu akeera enkya n'anoonya ekikumi n'asobola okubaako kyakola ku lwa famire ye. We nsaba emirembe gya Katonda gikubeere mwannyinaze mu lugendo lw'okunoonya omubeezi. Mukama abikole. Akusinkanye omusajja atalinga kitaawo. Taata nabagambye nti ayinza nga yafuna obuzibu naye teyamanya. Musonyiwa olw'ekyo ne musaasira olw'ekyo, naye eriyo ababikola nga bagezaako n'okugamba nti munnange nno obusungu, tubeeko kye twogera, lwaki olowooza embeera eno bw'eti ebeerawo, tayagala kumanya. Okufiirwa omulimu kibi, kiruma. Ne tuteekeddwa okutuula wansi twebuulirire, tukkirize nti wano tulina okuvaawo tusenvule. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeere leero ne bulijjo mu linnya erya Yesu, and we all say amen. Thank you so much for watching, darling. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo gwaffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.